disitulikiti wa Kiso bakansala ku disitulikiti wa Kiso batudde olutula lwabwe olusembayo mu kisanja kino oluvannyuma lw'emyaka 5 nga bali mu buweereza buno ng'etteeka bwe liragira babadde bateekeddwa n'okuyisa embalirira y'omwaka gw'ensimbi ogujja 2026-2027 ey'ensimbi obumbi 208 mu bukadde 111 mu emitwalo 13,689 wabula wakati ng'olukiiko lugenda mu maaso waliwo kansala asabye kanso okuyisa ekiteeso ekisemba abantu abalina okutuula kakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti. Okusinziira ku bano disitulikiti ebadde emaze ebbanga nga terina kakiiko kagaba mirimu oluvannyuma lw'ekisanja eky'akakiiko akaaliko okuggwako emyezi 8 emabega kibagamba nti kibadde kizingamizza enzirukanya y'emirimu mu disitulikiti eno. Kino kitabudde olutuula nga bakansala abamu bawagira ekiteeso ate abamu nga bakisimbira ekkuuli wakati mu kulaga nti nno buno si bwe budde obutuufu okuyisizaamu akakiiko kano. Ekizeeko bye bakansala okulangirangana ebisongovu n'abamu okulumiriza bannaabwe omunnanfuusi. Bano tebakomye okwo batandise n'okusikangana ebitogi ekiwaliriza ne poliisi okuva ewa Kiso okuyitibwa kyokka kino kyongedde bwongezi kusajjula mbeera nga babuuza nsonga ki ey'amaanyi ereesezza poliisi mu kanso yaabwe. Amafuta galinga agongeddwa mu muliro sipiika bw'asabye bakansala okukuba akalulu ku kiteeso kino nga bakiwagira bwe basinze obungi bannaaba batakiwagira bongedde okuva mu mbeera ne batandika okulwanagana. Waliwo n'abasazeewo okuwamba omuggo gwa sipiika ng'akabonero ak'okunaabuula ebiyisiddwa mu kanso abalala kye batakkiriziganyizza nakyo ne basalawo okugulwanira nga wano poliisi yegutaasizza. I want members to express their views, then we can have a position which is safe. Yo embalirira ebadde erina okuyisibwa esomeddwa bitundu ekigirese mu bbanga nga teyisiddwa. Bonna buli omu awadde ebirowoozo bye era ne mukiraba nti abasinga badde baagala service commission eyite ne tubagamba bagende tugende mu kalulu abakiwagira n'abatakiwagira abakiwagira nga be basinga obungi abasinga bakiwagidde kanso si ya sipiika wadde yagikulembera abasinga kye basalawo kye baagala kyekibeera okusalawo kwa kanso. Sipiika wa kanso eno n'akulira abakozi ku disitulikiti bakubaganya empawa ku bivudde mu kanso ekireeseewo ebibuuzo ku biyisiddwa. Naako background betutamanyi ofiisi kize bakozeemu be baagala tuyise bwe tugezezzaako mugamba nti ekintu akiwa obudde tumale okunoonyereza neera nga bwe yasaba mu kanso eri gye yagoberamu amannya ago bamale okuleeta abantu abo tumale okumanya enneeyisa yaabwe tumale okumanya gye bakoledde wadde bakola batya then tulyoke tugayise. Sipiika tayagadde biwuliriza yasazeewo okuyisa buyisa n'omubuuza essaawa eno abagambye yes babadde bameka oba n'omubuuza abagambye nno bali bameka tamanyi. Lwaki wejjako obuvunaanyizibwa bwo bw'olina okukola ng'omukulembeze? Abamu ku ffeno tetugenda komawo mu kanso eno si lwakuba nti tuwagala nti tetwagala naye twakakibwa oluvannyuma lw'okudduka nemba nga nze ngazi saasobola kulangirirwa. Issue ya service commission procedure yetu kitambudde buki bulungi era council ebadde adjourned on that item kikiwedde. So it is the next council sitting that will look into that factor of the district service. Kubanga bakansala mubalabye babadde bamativu
ensonga eyo naye nga nebaza kanso esembayo eno nti esobodde okuyisa bajeti yaffe ey'obuwumbi 2080 mwaka mu Uganda omwaka 2025 bo bakansala abawangula mu gavumenti ez'ebitundu basuubirwa okutandika okukuba ebirayiro byabwe ku lwokutaano lwa sabbiiti eno. Namirimo Mary yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.